lwaki obeera otandikira ku failure than success? Because yawangula Miss Uganda na failing a Miss World. Nanti kati I think abantu abasinga tebatekinga time kulaba show gye yatandikira. From the start of the show, I don't think I am that daft to do a thing like that. Do I look like a daft? I am a very intelligent woman, super intelligent. I think we had to realize the fact that maybe somehow we were insensitive to her feelings, and we apologized. But before kyali kiganyo okuleta embera ya apology eyo nga ndaba social media okyaweereza yamanyi. Personally, I don't work under pressure. I work at my convenience. Njagala okumanya nti obukugu bwo buyimiriddewo era bukomawa, then obutali bukugu bwo buno bwayingiddemu ebintu bibiri ne bibeera nga byantabuseeko. So because there was a mistake made makes me unprofessional? No, I don't think that's right. Government yafene tufuga how many mistakes has it done? Never jane kumpewo ne bagamba mutusonyiwe. Do you know that? Police yafe. Do you know how many times it has transgressed against Ugandans? But ne bajja kumpewo ne bagamba mutusonyiwe. So I don't think mtolokuba police ekoze ensobi nejja negamba mutusonyiwe makes police unprofessional. Gwe ng'omuntu osubira yalizeemu kituyo. Kati gwe weefuula nze nze onfuula oli okimbuuze. So by the way you lost, how do you feel? I must say that yes, I may have lost the main crown, but I cannot admit to the fact that I lost it all. No. In Uganda, we've never had Miss ABC, we've never had Miss this, we've never had a competition in, reasoning out and, fantastic stories, and I won on that. So I consider myself a winner already. I surely must not admit to the fact that I lost. I still consider myself a winner. Even the mere fact that I was able to share a very big runway with all the beauty queens in the world is a win. Therefore, you cannot say I lost. Confirmed information coming to me, nti opponent wange had to pay bano abantu baneno ngaba some goons like Olexas, manyo Olexas. All access, Isma all access. Babyo ebyo simanyi nawe bayita linnya lye okiraba n'abalala sijja boogera. So kikwegamba kyavudde ku bya TV ne kiyingira political. So tuyinza ogamba nti eno clip yatambula because watugambye yalina show ng'enaatera okugwa. Yes, show number. Kiyinza okubeera sponsored okubanga yatambula weeti. Nedda kyo tekiri sponsored, but along the way kyakakinze ba sponsor. Then because batanze no kiriretingirako nti maybe omukyalo ono kirabika neneeyisaayo sinungi, that's why tumulaba nti today ali wano ku TV station eno, the next day aliko from Bukede, BBS, now Top TV, because nabe ne babigatiro. Nanti kakati olaba ekijja kya family yange kiri mpigi. Kwezo TV zonna zoyogedde tewali TV nejo kwe nnyinako kijja nti no, I was born to be there for the rest of my sibya family okitegeera. This is an entity you will come and get ngo omulyango ojja noyingira nofuluma nogenda omulala nayingira olaba guno omuzindalo gw'okutte a few years to come another person yajja okubanga agukutte. See that camera, another person will be behind it. This chair, another person will be a Joan Lule. Some years to come nganze bannerabira. So ebintu these TVs sibya jjajjange. Okay, obviously Lujiage manya gange atulaba akaseera kano tuli ku Captain Music, kaseera kalungi nnyo, njagadde empewo za wano zo zirabise mu mbeera nti zanjawulo mukko, cause okola interview ng'owulira nti nakyo SC yonna ekuba bubi, naye nga olunaku olwaleero ndufudde olunaku olw'enjawulo nti ngeze n'entwala obudde nenoonya omukyala aliko azenga abeerako naye nga apparently yaliko ng'era omukyalo no simulala the Iron Lady Joan Lule. Akaseera kana Joan Lule ogamba otya mukwasi? Sigamba ogamba otya Captain? Wedi mpola okikuba. Emirimu gyange gyo ngikola bulungi. I love doing things perfectly. Okusookera ddala sooka obuze ku bannayuganda batulaba. Okay, bannayuganda balungi mbalamusizza mwenna, mwebale kuwagira Captain, mwebale kwagala byakola.
nange kenyini mwe bali kunjagala irrespective. Tutandikire ku Iron Lady. Iron Lady oba otegeeza ki? Iron Lady is a name of a very strong woman. Akola ebintu bye very aggressively. Atatya in a sense nti bwembanga njagala kugenda wali ku kimuli kiri naye ng'ate nyina okuyitawo mu ttanuulo kituukako. Now the Iron Lady will go through that asobole okwachivinga ekimuli kye kyayagala. So that's me. Finding. Then talking about Joan Lule. Lule libali ani? Joan Lule. Tunolidde nnyo erinnya Lule. Abeera mwani. Okay. Agamba ki omwana? Mulungi talina tabu. Embeera etambula etya? Very fine, everything is okay. Mu mbeera nga oluusi osangiddwa nga oyita mu kaseera akazibu mu mirimu gyaffe gino gye tuyitira omwami tabiramu embeera oluusi egamba ebyo byesonyiwa oba tukole ekirala biki? Nedda ekisooka naye yennyini akimanyi nti she will handle. Of course akubulirayo yenga ebintu bw'abiraba. But then naye akimanyi he trusts my energy. Okay then, so before nga tetunatuuka ku mbeera etambula right about now, njagala tutunuulire embeera gwe ng'omuntu ki omuntu kyayinza olabirako n'agamba nti Joan Lule anyiize? A frown face. When I wear a frown face, then banyiize. I am someone bwe nyiiga you will see face yange ekyuka. Bwe nsmilinga I mean it. Bwe mbanyiize no gisiba. Yes, oyiro ojja kulaba nti anyiize abaludde nange bakimanyi. Always man smilinga all the time. But once olaba nga omumwa gwo waggulu n'ogwa wansi gikwataganye, omanya something is wrong. Ate wano mu kwogera wano tokyusa mu tooni no kisinziira no ekinyiizizza nanyiizizza. I think abantu abasinga at some point their voices will raise a little bit ng'anyiizeemu. Naye olumu kati eryange bwenzanyuka olumu ligenda waggulu olina koonako bwoti naye ng'era n'olumu bw'oyinza okunyigamu ne lyambukamuuko, but usually si buli eddoboozi bwe lyambuka nti oba onyiize. No, nze usually okunyiga kwange is my face. So bagitiramingira mu mbeera gy'oba oyogerera mu tone that is to a lesser extent because tosobola gamba nti all the time gobera wa red nti ofrowningira mu face yokka. Yes, sometimes it can reflect mu ddoboozi, but that's it's to a lesser extent. So tutandikire ku mulamwa gwennyini Monday this week show gyokola yatanninga to be a battlefield to abantu abamu butuyinza oba okukiyita? No, nedda, that is a wrong choice of words. The show was in a studio, it cannot be a battlefield. Oh, why? Yamala ne kozinga dust ne mala ne leta bugumu ne liyitirira. That was an exaggeration of a situation, but tewali wenyo dust yamanyi. Yeah, it was just a small misconception of a point, but it did not necessitate all the dust. So oyinza kukinnyonnyola otya omuntu atulaba? Abangi bakiraba naye oyinza okuba nga teyafuna picture ntuufu. Ddala ki ekituufu ekya happening that day? No, a question was asked and an answer was given. Question ki yali yabuuzibwa ye yaleeta ensonga? Ekibuuzo tetugenda kiddamu, but ekibuuzo kyabuuzibwa ne answer ne ziddibwamu. Feelings were I think there was a little bit of insensitivity maybe to someone's feelings, which we handled. That somebody yaleeta feelings yali guest oba part of the Gondi team gye mukola nayo? The host team. The host team. Kwegamba yeriko obuzibu si guest? No. So tutunuulira guest nga zze ku set. Mwali mugenda kutambulira ku mulamwa ki on that very show? Yeah, but of course wokyaza beauty queen era omulamu ogumanya okimanyi experience yaabwe from the time ekirowoozo kyavaawa, who inspired them, how they felt on that day, especially on their final day nga baba crowninga Miss Uganda. Waliwo a lot of events, so nga tulina omubuuza about events ezo n'ezimu yagamba bwe yali kuraniwe teyabimanya yabiraba nkeera. That feeling is understandable. Me as a person who has organized a beauty pageant before, I understand. So
some years back, I organized an inter-university beauty contest amongst universities. So I understand. So lolo nalo no lugendo olumanya. So kati olwokuba nti nno ate olulwe lwali extra, machazo olwe yalutambula olwa wano loko jane n'agiwangula. She became Miss Uganda. Now ate kati n'atandika olugendo olulala olwa Miss World. Yeah. So kati byonna byonna tuba tubisuubira how she participated, what she achieved. Era ne tu appreciating n'ebyo bye yachievingayo. So embeera yonna esinze kutambulira nti lwaki obeera otandikira ku failure than success, because yawangula Miss Uganda na failing a Miss World. Nanti kati I think abantu abasinga tebatekinga time kulaba show gye yatandikira. From the start of the show, I don't think I am that daft to do a thing like that. Do I look like a daft? I am a very intelligent woman, super intelligent. So show yona gye yatandikira, show twagitambuza yali ng'olugendo. We started from here, what happened here, how she felt about Zari and Fabiola's feud. She said, Bimanya, that feeling is understandable. So, twagenda tutambula paka wetwatuukamu. So, yali tetandika butandisi in that clip gye tulaba. Show yali already a movie. Yatandisa ddanga bulona dakiika 15 eggwe. Okay. Yes. So, there I think fenna tubadde tubuzaabuzibwa. I would call it a malicious clip. Because personally mbadde manyi nti show yali getting started interview no tandika ne. It was closed to an impediment yali naatera okuggwa. So the question was how by the way you lost, how did you feel about that? Yes. About the Miss World. About losing on Miss World. About the fact that you lost on Miss World. Okay. Yeah, that was the question. So in that nga gwe ng'omuntu osuubira yalizeemu kituyu. Kati gwe weefuula nze onfuula oli okimbuuze. So ofiiringa otya Joan okubeera nti waluzinga ku ddaala erya Miss World? Nedda tonteekako eryo noonyayo eddala kubanga bajja kuloza nziriramu ye naye kiddemu nkikuddemu. So how do you feel? Akozesa ebyange byennyini ebigambo. By the way you lost, how do you feel? So by the way you lost, how do you feel? I must say that yes, I may have lost the main crown, but I cannot admit to the fact that I lost it all. No. In Uganda, we've never had Miss ABC, we've never had Miss this, we've never had a competition in, reasoning out and, fantastic stories, and I won on that. So, I consider myself a winner already. Because at global level, winning those 3 categories, nembanga nzali ku top ya kino, nembanga mu category eno, nze nagiwini nze globally in Uganda. Sorry, globally. Nga mu Uganda nza raising the flag ya Uganda like that. I surely must not admit to the fact that I lost. I still consider myself a winner. Even the mere fact that I was able to share a very big runway with all the beauty queens in the world is a win. Therefore, you cannot say I lost. Okay. No, I don't think I lost it all. So it's a matter I am still so proud of what I achieved. Okay. Much as I did not, grab the main prize, I still believe I am a very big winner for ekyenakola wano mu Uganda tewali we yali akikoze. Yes. So it was a matter of telling a story. Mumbeera experience. Okay, then ako tukategedde. Ekibuzo kyo nkizeemu. Okizeemu bulungi because nkitegedde. It was a matter of telling a story, the experience eyokuba nti omuntu osogenda n'okugenda mu competition then you lose. So mumbeera. So after all this ebya happening mwakoze mutyo okulabanga mu bigezako be containing okulaba nti eno situation mugimaliriza. I think we had to realize the fact that maybe somehow we were insensitive to her feelings and we apologized. Yes. But
before kyali kiganye okuleetawo embeera ya apology eyo nga ndaba social media okyaweerezayo amaanyi. Personally, I don't work under pressure. I work at my convenience. Yes. So apparently muyimiridde mutya you camp ya TV Joan Lule then ne camp ya Miss Uganda. Everything is at peace. Yes. After the apology. Yeah. Okay. Then still we tudda in house because twawulyamu era namungu a dust mungi nnyo over crew gye mukola nayo show. You apparently muli mu kukikola mutya okulaba nti everything was resolved. Yes. Okay. Yeah. So she tambula normally kati. Yes. She ne bagiyita batya? The cocktail. The cocktail. It's all about what? A cocktail, ngera bw'ogiwulira cocktail, it encompasses all spheres, political sphere, social sphere, financial sphere, all spheres. Bwe tufuna nga onali mu social category tumuleeta, the political category nga tumuleeta, ono nga tumuleeta, beauty queen nga tumuleeta. So all spheres of life. Yes. Happening when and at what time? Monday to Friday. Buli lunaku ssaawa 2 paka ssaawa 3 ez'okumakya. So kureriko igwe eriko nze n'abalala 3 bonna bakazi? Yes. Lwaki mwasalawo mugiteekemu bakazi nga temuliimuko gender balance musajja bakazi? But must we do what everyone does? Sometimes we need to do something way different from the usual spectrum. Yeah. So tetwagala kola biri ku spectrum zeewalala. Bate bagambe twabako. We want to create something unique on the spectrum. Yeah. Kuba olaba showbwezi tituterazira babulaaya mu byebulaaya naye naffe tusobola ozipestinga wanene ate nezikola bulungi if well handled. Yeah. So show yatandikira kweno kurejiriko oba ebaddewo before wa joining? No, yatandikidde kweno kuredi kontenze njibaddeko for a very long time. Okay. Yes. So tukyalina omukyala Joan Lule the Iron Lady mu mbeera nga weetambula side eyo ogezaako kubeera ng'ofuna picture entuufu from the horse's mouth mumanye ddala ki ekituufu ekyaliwo nawa embeera eno weetuuse. So far so good. Understandings we ziri kati nti olaba buli side eri at peace kizaamu nnyo amaanyi then newe tudda in house nawe olaba nti embeera still eri mu mbeera nnungi nnyo. So ndowooza awo Abannayuganda bamaze okubeera nga mutegeera embeera eri awo. So apology yagidde mu mbeera ki? Under pressure still oba yazze na mutima mutuufu? Nakugambye Joan Lule does not work under pressure. When you see that apology just now, I was at peace, I was calm and at my convenience. And on realization that maybe something somewhere might have gone wrong. Yes. So apology yo nefaanana etya mama? How should I paint a picture? Oyinza okugiddamu wano. No. Nefaanana. Joan no. Nofaanana nga bwe wagirabye, yafaananye era nga bwe wagirabye. Joan, kino tukikola at peace. Tuli bakakamu nnyo, tuli mu budde bwaffe. Yafaananye nga bwe wagirabye era bwetyo bwe yafaananye. That was the same me yagikoze era ng'era bwe yafaananye era bwetyo bwe yafaananye. I don't know. Kunyongere kukinyonyola nti No. It's not about kunyonyola. It's all about nti esobola okuddibwa mukozi bya. You want me to copy and paste? We are doing things way different from the spectrum. Why do you want to do copy and paste? Omukyala Joan. Anyways, waliwo ekibadde kitambula still mu bintu bino byonna professionalism ne unprofessionalism bibadde bibiri nnyo binumiza nnyo omutwe. Personally neŋŋamba nti bwe natuuka wali Joan njagala okumanya nti obukugu bwo buyimiriddewo era bukomawa then n'obutali bukugu bwo buno bwayingiddemu ebintu bibiri ne bibeera nga byantabuseeko. So because there was a mistake made makes me unprofessional? No, I don't think that's right. Government here etufuga how many mistakes has it done? Nebajja ne kumpewo ne bagamba mutusonyiwe. Do you know that? Police yaffe. Do you know how many times it has transgressed against Ugandans? But nebajja kumpewo ne bagamba mutusonyiwe. So I don't think nti olw'okuba police ekoze ensobi nejja negamba mutusonyiwe makes police unprofessional. No. Singa bagamba enkya no police bagije mu ggwanga lino, do you know how Uganda would look like? Safari. Yes. Norwecho, to the great things I have handled, I have interviewed judges, I have interviewed lawyers, I have interviewed high profile figures.
nga tetubafunangamu buzibu. I have handled cases ezirimu conflict to some of them nga batukuba n'amayinja, but we've okiraba nengihandlinga. Emyaka gye maze nga nkola sitima y'amaka oba sitima y'amaka oba taasa amakaago okiraba. If I were that ng'abantu we boogera ndoza be basinze okuleeta ebizibu byabwe wange okitegeera. Do you know how many people's lands I have how many people's land I have been able okununula okiraba ebyapa by'abantu emisa. Do you know emisango emeka abantu abadduka mu kooti ne bagireeta ewange ate nengi resolvinga? So because of this, you know, kitty cat thing makes me unprofessional. Yeah, so no Rachel, abantu buli wabeera mu limelight babeera ne right ekujudginga. Babeera ne right era ebintu okusinzira ku opinion zaabwe. So bo bennyini if they think that they see me that way, it's okay. But it's okay for them to say that. Because it's all controlling what they have to say or how they have to interpret the situation. Naye terudda njagala okubeebaza obalaba bo bennyini abayomba. I think there are times where they have stood with me. Okiraba nawe nobeera nabo nange ne mbeera nabo and many a times they stood by me babadde nga kusaidi yange. Maybe this time bafyuminze but maybe because balabye ensonga okitegeera. You know, sometimes we need to be human. Waliwo manyi we tuba n'obusungu n'olema okola to evaluate ebimu ku bintu byensinga okubeera mu talented is evaluate the situation. When ali ntandika taasa makaago ya abantu bakola nnyo noise biki babalabika babipanga biki okiraba there was a lot of noise. So me and my team we sat down ne tugamba what makes them make a lot of noise nga bagamba bwe bati nti okay maybe there is a loophole baleetera okukola kino. So ne tugamba okay tuzibikire no loophole ne tuzibikira ne no loophole and we became the best show in the country. So I appreciate the fact that they've stood with me so many times. So that now if they've chosen to behave that way, maybe there is a reason. Yes. Then because batanze no kiriretingirako nti maybe omukyalo ono kireka neneeyisa esinungi. That's why tumulaba nti today ali wano ku TV station eno, the next dali ko from Bukede BBS now Top TV because nabe ne babigatiro. Nanti kakati olaba ekijja kya family yange kiri mpiji. Kwezo TV zonna zoyogedde tewali TV nejo kwe nyinako kijja nti nno I was born to be there for the rest of my sibya family okitegeera. This is an entity you will come and getting omulyango ojja noyingira nofuluma nogenda omulala nayingira olaba guno omuzindalo gw'okutte a few years to come another person yajja okubanga agukutte. See that camera another person will be behind it. This chair another person will be a Joan Lule some years to come nganze bannerabira. So ebintu these TVs sibya jjajjange okiraba wobanga your time has come to go you go somewhere else ngo moving ku speed ya mange kintu kiri ku peak wagulu ekintu you know ebintu bya Katonda tebikola ng'ebyomuntu okitegeera. Buli omu Katonda alina kye yamutegekera in life. Bwaba yakutegekera nti no at this particular station ojja kukolawo emyaka bwegiti then okole transition yo to another station. It will happen ne bwona okola otya okitegeera. That has to happen in your life. So, you know, sometimes ebimu tetwinza birwanyisa nnyo. Wekijja kiba kizze. What matters is your next destination. Yes. Okay then. So, apparently in the cocktail show. Yes. Tasa maka project Stima ya maka. Stima ya maka ya gwako. Eyo ye brand yange. Bina ebirala bya nyongereza. So you can never detach Joan Lule from Stima ya maka. It airs on radio every day okuva saa mukaga paka saa musanvu. That's Top radio 89.6 then ne ku TV buli lwa mukaga sawa 5 ez'ekiro ne ku Sunday saa 9 ez'emisana. Yes. Still about the same show. Kigambibwa mbu abantu abamu bafuna obuzibu okureachinga okwate ku bizibu bya biri mu sente. Olaba okuva eyo yonna gy'oyogedde gye nvudde. Omanyi abantu abazi bangoberera. Njagala lumojo wekwekeko wali eri obeere waneeno ku Monday. You will see how much Joan Lule abantu engeri gye bamwagala ate engeri gye bamutrusting. If it were like that, olowooza no program singa ekyalina clientele. Singa tekyalina clientele. But people flock this place.
people sit here the whole day waiting for Joan Lule. So abantu bachaninamu obwesige ekyo kyoba omanya naye nja kugamba nti nga Juliana we yayimba oluyimba lwe, that's the perfect song. Buli lwoyambuka wabaawo bekikola ki buli lwoyambuka wabaawo bekiruma. When you achieve wabaawo gwonyiiza okiraba so abantu bangi nnyo bajja tusibako ebintu. A friend of mine ngate nno mukwano gwange yaveri nangamba yalile oyina ettaka lingi mpa ku ttaka mugamba ettaka lyawo bakuwa ettaka lingi nnyo mutasa makago. Now that is not true. Era ne mugamba ekitegeeza ze emboozi ze munyumyeyo gye mubeera nga siriiyo okiraba so people will concoct stories. Yesterday twabadde ne Joel Senyonyi nakola a very good thing yatulina ekibuzo kye twambuuzizza natugamba you see that light up there ekintu ekyaka ensenene kwezigwa enswa kwezigwa enjuki ebiki okiraba buli kintu ekirungi kyattractinga amaaso emimwa ebiki byonna biri every good thing is okitegedde kati ate me I've always been outstanding by the way. I outstand people. Mu ngeri gye nkolamu ebintu byange, mu ngeri gye nneeyisaamu, mu ngeri gye ndabika. And abantu baffe ebyo bibanyiiza. But one thing abantu baagala nnyo bo bakulinnyeko gw'osirike. Okitegeera. Gwe buli lw'olisirika nga abantu bakulinnyako, you are the best person. But that is not Joan Lule. My mother never groomed me to shut up when I am being marginalized. No. Ekyokubiri buli lw'oliyagala to be the best person in bantu nga tebakwogerako don't succeed. Okitegeera. Every time you succeed bino ebintu bijja kubaawo. Ekyokusatu buli lw'oliyagala obeere muntu mulungi mu bantu ng'oli awo tebakwogerako don't be a leader. Ebintu bye tulina okutwala ebyo. Okitegedde. After this whole situation totally depressed at all? When do I look like I'm depressed? Look at me. Look at my complexion. Look at my face. What next? What? As in? Next as in? I want to understand your question. What next? Totally depressed, totally chi. I am not. Why should I? Why should I be depressed? Njagala ongambe nti no nti ensonga neno yensonga yaki ndowooza nti oli depressed. Why should I be depressed? No, I am not. Okay, so tugenda kubeera nga moving on a situation ndowooza tumaze okubeera nga tugitakolinga koko. Talking about Joan Lule ne career ye. Today you have the cocktail show. Oyina audience y'amaanyi nnyo. Apparently towagenze nnyo mu luzungu. Abantu bo tobalese nnyeno bano ba audience tasa amakabo. Naye nga nze nkola mu Luganda. Okola mu Luganda? Obina bino kuzino oluzungu nga mpulira lungi. Nedda. Era oluzungu olulaba tufuba nnyo odulwanako. Eyo shot erina kubeera mu luzungu. Mbe ati omanyi abamu tubadde nnyo n'abazungu for a very long time. Kakati environment y'abantu aboogera oluzungu bw'obeeramu all the time. Ate n'ekirala nze kambulire bannayuganda nze mu buto nali simanyi kwogera luzungu kati nga ku neighborhood yaffe kuliko obwana obumanyi okwogera oluzungu naye njagala mu befriending munaye nze kuva buto nga mmanyiwe ndaba omuntu ansinga mu befriending ekyo maama wange kye yanjigiriza maama wange tanjigirizangako kuwala na muntu ansinga naye ate abantu baffe kye balina bo baayiga bamaama baabwe babagamba wolaba akusinga muvume bwolaba akusinga mujerege bwolaba akusinga mukoleshi akaana kano ke nayagalanga nga befriending kati nga ko tekagala batamanyi luzungu akaana ne kanjevuna I swear all the time nga njagala akaana kano kafuleka kwano kayigireko oluzungu bannanga akaana ne kanneesamba kimwe ekyokubiri when I was in P5 nayogera ekigambo ky'Oluganda kakati headmaster waffe nambuza buse emirundi 2 omanyi kuvanga wano neeri ng'ekikere you frog jump emirundi aga ebisambi ne bizimba amagulu ne gannuma neŋŋamba nze nina okuyiga oluzungu era nenfuba okulaba nti no njiga oluzungu definitely tosobola kuyiga luzungu lwenjogera mu bulamu bwa bulijjo you must have gone to school so oluzungu nengena mu ssomero nendusoma ate nengena mu nsi z'abazungu nemberayo nenduyigira ddala
kati bannayuganda bekinyiza nga njogera oluzungu bansonyiwe bakimire. Sometimes waliwo omukono gwange yabadde ngamba jwali naawe omanyi buli akuwa goddiza you need to stomach some things. Kakati nga mukwano gwange oyo bwe yaŋŋambye nammwe nja bagamba waliwo you stomach some things, okay? Naye okulwogerako by the way personalize lunkuba kwegamba nekushayo nga njiraba ndaba nga gwosinga wekikwata moti kati ekyo kyoyogera kyekisinga okunyiiza abantu ekyo bagamba nti nze nsinga tebakyagala kiwulira baky accepting kushogosinga oluzungu they should stomach it nedda naye nga tebambe yosho ya Luganda era meetings zaffe we fight oluzungu a lot all the time tuba tugaba nange mujjemu oluzungu because wowe yagala kugazungu na kutiviza oluzungu. That's what we usually tell each other. Wowe yagala kogera luzungu mweno show gena kutiviza oluzungu naye nga bambi it's meant to be in Luganda once in a while oluzungu bwe luze mujja tusonyiwa. So tugende ku nsonga enkulu 2021 yes. Joan Lule nedda kugenda kubako Joan nakintu Joan Lule stima y'empigi. That's how my name will appear ku poster zange but ku ballot nakintu Joan Talule. Yes. Mpigi obera Bwama Emajja woman MP aspiring woman member of parliament. Checha kusikiriza nogamba nti ko kikiri abantu naye nze nno kuva buto nga nina omukono gwa leadership. Ekisooka nga njagala nnyo abantu okutula ne bampuliriza okiraba from the time when natandika okutegeera kuba nze nkuze nga Honorable Kadaga ye speaker wa parliament nze sirabangako omulala waliyo omulala waliwo omwami yani sekandi kati oyo twali bato nze ntandise okutegeera nga ntegeerani so tegere bya politics nedda ne mu buto okutegeera n'okutegeera before even I started politics era right Rebecca Kadaga right honorable speaker era ye yali ki nze gwentandikidde kati nga nnyumirwa even yesterday I enjoyed the news atanaje na ina kyabadde agamba namugamba no that was not right. I really liked the way she was nodding her head ngalabira ddala bamuvuvuba bamufera. I really loved that kati nga ngamba how I wish nange nkere nkyanga ntudde bwenti everyone is listening to me okitegeera oli ku nsonga semasonga nga ndi ku nsonga semasonga and I am happy me I have achieved that through my program. Families see it, villages see it. The other day twakola program and RDC was waiting for my arrival. Who am I? Okitegeera ebyo biruma abantu but they have to stomach it bansonyiwe. Okitegeera police ne RDC ne bagamba mukubire Joan Lule. One time twali eri regional CID nga alina okusoma DNA results but he had to wait for my arrival. Okitegeera balinde Joan Lule atuuke. Duli twali eri eyo bamatuga side family yagana okuziika for 2 days nga bakuba esimu yange mbunga sigikwata nga bagala ngende omufutu mujjeko ki DNA they bonna ne babeera ku ne bayimiriza okuziika paka lwe bamfuna ku simu ne mbagamba bannange nga I can't drive now. They drove ne bajja ne bannona era namala omufumu mujjako DNA ne balyoka bamuziika. Ebyo byonna bimpa joy mu mutima. I feel fulfilled. Who am I to hold the barrier of omukulu w'ekika balinda Joan Lule ajjeko omufu DNA. You see all that. So kati ebyo byonna ebintu tebikolebwa muntu ali awo mutenetene. Kyekyo kyenkugamba if bw'obanga oli adda ku social media nagamba she's so unprofessional biki can an unprofessional person do that? No, they can't. So because this one stray oli natandika okujolonga natandika okumanyira naye gwe mugambe muteke mu kamera mugambe yogera ebigambo bibiri olabe enzige bwe zidda mu Kampala okitegeera yes so bambi kuva dda through my program ndabye engeri abantu gye banyolwa abantu banyigiriza bannaabwe abantu babba ebintu bya bannaabwe notulula n'ogamba ate singa mbadde nsingako ku kyendi kati nandibadde nnyongera okufufuggaza embeera zino. Yes, abantu bali abagagga banyigiriza abaavu abasobola okwogera banyigiriza abatayogera amaloboozi g'abantu bagalinnyako so bambi program eno yayamba nnyo abantu okujjayo amaloboozi gaabwe. Therefore I believe okusobola okuresolvinga more conflicts I need to elevate my level.
Yes. Don't you think politics today nga wali mu kuzannyibwa mu Uganda tekitemuko ku image yeno gy'okoleredde ebbanga eddene mu mbeera zino eza programming zone engeri gy'obadde okwatagana n'abantu? Olaba ne kino ekyakagwawo kati era kyayingidde mu politics. Yes, confirmed information coming to me nti opponent wange had to pay bano abantu bano eno nga some goons like Olexas, manyo Olexas. All access, Isma all access. Babyo ebyo simanyi nawe bayita linnya lye okiraba n'abalala sijja boogera. So kikwegamba kyavudde ku bya TV ne kiyingira political. So tuyinza ogamba nti eno clip eyatambula kozi watugambye yalina shonge natera okugwa. Yes, show kiyinza okubeera sponsored okubanga yatambula weti? Nedda kyo tekiri sponsored but along the way kyakakinze ba sponsor ne bakibuukira ba sponsor bakibuukidde. So kakati ebintu byonna tubisuubira okiraba nga we nagambye nga tutandika me I am a very aggressive woman. I am so confident and I am a fighter. I am an achiever. So whether someone uses that clip to tarnish my name, it will not deter my desire to pursue a certain thing. I will continue. Let the world decide, not an individual. Yes. Then on the side of wetutunulira picture entuufu eya politics wazanyibwa today tulaba naddala mu wajidde mu people power. People power nti today mutandika muli bangi Joan Lule ani but on the way tugenda okuwulira nti ono ate kati asaze ddiiro even before the ballot bakitegeera nayogera ebisongovu mu kibiina kyalimu kino so kibaleetedde okubeera nti fe ababagoberera oba fe abawagizi bammwe tubajja mu trust. Kakati mukwano nze kankubuulire Joan Lule's word is her bone. My word is my bone. When kugamba leero nti no this is my color, it is my color. When kugamba enkya nti no nsimayiringa mba nsimayiringa okiraba. So no one is going to kunziza mu kasonda okunfukuutirira ebigambo. Siri mwefuuzi ndi genuine kyekimu ku bintu ebisinza okuneetera obuzibu mu bulamu kubeera genuine n'abantu because abantu betubeerera genuine be batwefuulira n'agenda nayonoona erinnya lyo n'akola ki nakusiga enziro yonna. So I'm a genuine person. Ate kyenjagala nkimanyi wenjagala okutuuka mmanyiiwo teri agenda kundiverting. I'm undivertible. Yes. Abantu babyogera Joan ebyo naye tubeera surprise all over the sudden ne batugamba gundi kati ayogera bira. Anti kati we need to give a chance to time. Give time a chance. Oba ontegera wenjoga wentwe nti no tukiwa akaseera. Yes, bwe tubanga ddala tunekola bwe tutyo era time will reveal. But I believe ne business ojijjamu amagoba oyina ogiwa a chance first of all to invest in it, secondly give it a chance to grow, then you will reap from it. So you can't conclude and say nti no tujja kwekyusa tujja kola bwe tuti nga temutuwadde chance. Musooke tumutuwe chance ekintu tukiyingiremu tukyetikke kati ate awo tulabe ekiddako. So people power, our power. Of course. Abampigi balindirire 2021 Joan Lule eddoboozi lyammwe omulamuzi w'emisango gy'omuntu wa wansi. So already liwakola yodda makande mpigi. My dear, Google. Go to Mpigi and Google. Joan Lule everywhere. Joan obubaka bwo obusembayo tunakweyongera natolala. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala bannayuganda bawulire eddoboozi lyange. Bannayuganda mbaagala nnyo, bannayuganda mwanjagala, bannayuganda mwagadde programu yange. N'olwekyo kiringanga mu bufumbo. Obeera mu bufumbo muno nakola ebirungi byonna nakolayo akantu kamu nonoba n'ogenda. So tekibeetagisa kunoba ebyo tebitwawula. Nze mbaagala nnyo ate nkimanyi nammwe munjagala. N'olwekyo just like marriage we need to resolve this and we move on. Okay then, so yoyo mukyala Joan Lule gwe tubadde naye olunaku olwaleero ndowooza ensonga ezisinga zonna ezitambula eyo nayo nasobodde okubeera nga aziwaakoko ekigambo kye so kikola amakulu side eyo naddala nti we tuba tumunoonyezaako ate naye n'atufiisizaawo obudde so kiteba kitegeereza ddala nti abafaako mmwe abantu abamugoberera so mu mbeera eyo ngenda kubeera nga mbeerekereza tukwatagane nate mu episode eddako.